kagenda kutuuka mama Fino ogenda mulaba nga agenze Kanani nga atutteyo ssente ez'okuzimba Pentagon. Tekawaaga. Ogenda kuwulirako ku njiri eyaniriza abasamize ekkanani awo. Asuubire nti nno sisomye mu kyewandiise script ya mukulu. Yalaga nti wanjawulo nnyo ku basumba abalala abajja ssente mu bantu era ye abantu tabajjaamu ssente. Naye nga nkukakasa bw'obanga ojjeeyo kye bayita audits n'okebera mu myaka 10 ojja kwesanga nga tewaliyo musumba mu byafaayo bya buweereza yali akamya endiga ze nga Aloysius Bujjingo mu myaka 10 okuva olwaleero okudda emabega, counting going down. Taliyo mu byafaayo bya Uganda. Kwegamba kati ojja kwebuuza bwe tuba tugoberedde mu myaka 10 emabega taka sente zasolozezza zigatta abalala ze baweerereza mu myaka emirala gyabasanzeewo. Nkugambye yagenda okujja okufuuka kyali olwaleero ekifaananyi ky'obusumba ng'oludde waliwo abasumba abalala bangi nnyo. Naye okunoonyereza kwange kulaga abasumba abasinga okubeera abagagga mu Uganda, Aloysius Bujjingo akwata kifo kya 7. Mu Uganda tetulinayo muntu akamye bagoberezi nga Aloysius Bujjingo mu byafaayo by'obulokole n'enteekateeka ya born again faith. Mu bantu abakamye endiga oyo tomulabanga. Yes sir. Bwe kuba kugamba nti tugenze mu nnyanja kuvuba, ono akwata kiri ekitimba kye bayita mukokota n'akokota n'aleeta engege n'aleeta emisota n'aleeta ebisejja n'aleeta buli kimu mu nnyanja ayagala kijjayo akiteeke ku lukalu y'anaamanya. Ow'olukumi, ow'ekinusu, ow'akakadde, owa miliyoni, owa sente enzungu, bonna yabateega. Ekitabangawo mu byafaayo by'abalokole benzize nga ngoberera. Ng'oyinza okubeera ng'oli ku TV n'oteekako ennamba ya mobile money nti siga. Nga tagenda kukuba n'ogaba ennamba ya mobile money ng'oli ku kituuti. Enjiri ya Katonda efuusa ya kutunga. Enjiri ya Katonda simansiya gwe nze nali simanyi nti Bujjingo ayinza okubamu ekigambo nti nno kwata essimu yo kati nyiga. Nkubuulira entiisa gy'ateeka mu bannayuganda nga ayagala bateekeyo okuwaayo babaweeyo. Nalaba ka vidiyo neŋŋamba nti neddono si ye Bujjingo gwe nali mmanyi. Agaba mobile money merchant code. Okumanya omusajja ono akuŋŋaanyiza ssente. Tafaayo kumanya nti awaayo ayina ssente mmeka mu nsawo nga bye yayogeranga luli. Ye agamba bugambi gwe kwata essimu yo. Olinako mobile money nti ye kwata essimu yo. Ye muntu alina akawunti ndowooza zisoba ne mu akawunti 5 ntera okuziraba ku social media nga baziranga. Mu banka bweti tulinayo simanya dollar account teeka namba bweti na bweti. Ezo zibeerako ku screen. Mu banka bweti ate uteekayo ssente za Uganda. Bwali ebweru kozesa bwoti ne bwoti ne bwoti. Bannange oli akutte ogutimba gwe bayita mukokola. Mukokota. Akokose mu Uganda, n'akokota mu Saudi Arabia, n'akokota mu America, n'akokota Sudani, n'akokota buli wamu. Akokota. Anoonya obuwumbi $20,000, rather anoonya miliyoni $20 okuzimba Pentagon.
lwaki Katonda yagamba Dawudi nti no tojja kunzimbira yeekaalu kubanga Dawudi engalo ze zaaliko omusaayi mungi ng'alwanye entalo n'aziwangula. Yes. Kati Mukama Katonda yamuwanga amaanyi agawangula entalo. Mukama n'amugamba nti togenda kunzimbira, tosaanidde kunzimbira ki yeekaalu kubanga engalo zo zijjudde omusaayi. Kati njagala okusinziira wano mbuuza abawuliriza abatulaba n'abatugoberera ku mukutu gwa Uganda ey'enkya. Do you think engalo za Aloysius Bujjingo ntukuvu zisaanidde okuzimbira Mukama? Ekifo kyowulira nti Pentagon nga bw'akiyita mukulaba okwamu engalo ze nnongoofu ntukuvu zisaanidde okuzimbira Mukama Pentagoni. Nenyongera okujjukiza nti gwe eyeetaaga of course abagenda okusiigira langi mu ggwanga Uganda ali mu kibuga Kampala ali ebweru eggwanga nenga business zo zikolera mu ggwanga Uganda osobola okwekwata banafa ba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala era basobola okubeera nga basiiga ekizimbe ky'olangi okwetolera eggwanga Uganda wonna. Ojja kubeera nga owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo asiiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu ekuweesa ekitiibwa ekizimbe kikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face ekizimbe kyekigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna beba Ebenezer Painters. Brand Pro Property Services Uganda Limited omukulu Ivan yantegeezezza nti mwabali e Dubai yes estate zolaba butereevu nnyo ziri available osobola okubeera nga naawe alinamu ku ssente bangu yagala lyeso genda maaso okukolera emirimu gyo eweeru eggwanga naye mu Dubai n'ensi endala nga UK, USA, saako ne India sofa osobola okubeera nga ofuna ennyumba yes saako n'ebintu ebigwa mu kkowe erya real estate mu ggwanga Uganda osobola ofuna ploti oba ettaka wonaakolera emirimu gyo business oba okulima oba okulunda n'ebirala byonna era ojja kubeera nga obeekwata Brand Property Services Uganda Limited na buli kimu ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka ojja kubeera nga obeekwata weetaaga musaveya weetaaga ki buli kalonda yenna agwa mu kowe erya real estate ojja kubeera nga beekwata Brand Property Services Uganda Limited. Butereevu nnyo abali ku mukutu gwa Uganda ey'enkya Aloysius Matovu Media Solomon Kaweesa Isaac 1Ks saako n'emikutu gyaffe emirala gyonna tubeebaza okubeera nga mutugoberera saako n'okutwegattako amakya olw'eggulo akawungeezi emisana agaleero. Nkitegeera nti time zone zaawukana era okusinziira amawanga gye muli abali mu continent eya Ssemazinga wa Africa, Europe, abali mu North ne South America, abali mu Asia, abali mu continents endala zonna abategeera olulimi Oluganda bannange mbebaliza ddala okubeera nga mutugoberera ku mikutu gyaffe gyonna. Emikutu gyonna gye mbamenyedde gya bannamawulire of course tussaako obako bwe tukkiriza obujja okutereeza Uganda ey'enkya generations ezijja. Kye tusinga okukola mindset change, opening your mindset and awakening the conscience of the people. Ebintu bye tulaba tulina okubyogera nga bannamawulire kuba mulimu gwaffe okubeera nga tubabuusa okubasomesa okubayigiriza n'okubawabula. So tetusobola kulaba kintu ne tusirika. Ensangi zino tuli mu episodes ez'omunnyo ogweddemu ensa era twakwata sekita ey'enzikiriza oba ey'emyoyo ey'ebyemyoyo abantu baffe mu buuke mutegeere. Ekitabo ekitukuvu ekya Bible kigamba my people perish because they lack wisdom and understanding. Abantu bange basaanawo oba bazikirira olw'okubulwa amagezi n'okutegeera. Y'ensonga lwaki nga bannamawulire twetikka eddimu lino okulaba nga tubayigiriza n'okubakubira torch mu ebyo bye mulina okubeera nga mugoberera mu nzikiriza. We are happy that ebimu bitandise okukyuka ebibala tubirabye. Olwaleero ne muganda wange omukulu wange Aloysius Matovu Junior tugenda otunulira ensonga
Obukodyo omusumba Aloysius Bujjingo Bwakozesa okukama oba okunyunyunta ente gyatawa biwata n'agikama n'agikaliza ye n'agenda n'ebibye. Oyo nno omukubbo mabega kawo waliwo omusumba gwe nategeddeko yaguze ettaka enaggulwawo lya biliyoni 5 n'agula ne TV naye ng'omulimu gwakola gwa sinamulimu kyakola kiri kimu kusumba 5 billion buying a television. Kakati twagala tulaba ate Pastor Bujjingo Obukodyo Bwakozesa just milking kukama bukami mubadde mukyamanyi biri eri byabwe nzina kya twagana emiro mu bigoberere. Omukulu Aloysius Matovu mulina sebo nkusaba osoko olamuse kubatuuliriza obulamu buli buti eyo gigenda gitya. Njagala okubuuzaako ku bantu bonna gye basinzira okutuuliriza ku mukutu gwa Uganda ey'enkya mwebali kubanga mutaddeyo obwongo bwammwe obudde bwammwe data wammwe ate era nammwe mwenna abatuwabula mu ngeri emu oba endala mwebale nnyo mwebalire ddala. Mbeebaza nebaza Katonda olw'okutuwa obulamu okutuwa amagezi n'okutusobozesa okubatuusaako bino bye tubatuusaako. Eno ewaffe twabadde mu kujaganya twabadde mu bikujjuko byoyinza okuyita ebyessanyu bagita Pride Parade ekuŋŋaanya abantu bangi naye nga Pride Parade kiringa bonoogamba nti ebeera nga festival ewa abantu eddembe lyabwe okukola bye baagala. Kankikomyawo era nange mba njagala okikomyawo kuba ebibuuzo byakyo bingi naye si gwe mulamwa gwa leero. Essebo naye ng'obulamu bulungi. Obulamu si bubi, Mukama mulungi, tumwebaza atukumye bulungi nnyo. Tugende buterevu ku nsonga ne ku mulamwa gwaffe ogw'olwaleero. Obukodyo ebintu bino byenjagala abantu njagala babiwulirize era babitegeere bwe balaba ensonga eno n'eno. Nze omu ku abo abasanyufu nti omukulu takyamala gasiibisa abantu. Tugenze twatandika epokola omulimu guno tewali kusiiba kwonna kwabaddewo. Ebintu byazaamu amaanyi. Kuba ebintu bino bwe bibadde nga bibeerawo at least ng'abaako engeri gy'abasiibisa ebyalubaluba ng'ate ye wangamba dda tasiiba. Wantegeezezza nti nebaza Katonda olina obukodyo bw'ozzoogwa mu buufu era n'okunoonyeza kw'okoze okumala ebbanga. Obukodyo omukulu bw'azze akozesa okusobola okubeera ng'akama ente gy'atawa biwata n'agikamulira ddala. Abalungi abatwagala ennyo mu episodes zaffe zino ez'omunnyo oguweddemu ensa nyongera ate era nate okubaaniriza. Omunnyo oguweddemu ensa bw'ogenda mu Matayo 5:13 bakugamba nti mmwe munnyo gw'ensi, ffe munnyo gw'ensi. Nze naawe bw'awuliriza nange ayogera naawe naye singa omunnyo gugwamu kyewandiise ekinogezi ekiguwoomesa guba tegukyalimu nsa. Ekireetedde muganda waffe Aloysius Bujjingo okutunuulirwa nga omunnyo oguweddemu ensa byebyo ebikolwa byakola by'oyinza okugamba nti byandibadde tebikolebwa muntu gwe wandirowoozeza nti ali mu bwa Katonda oba ali presentinga ekifaananyi kya Katonda ng'omusumba ali ku kituuti. Era nga ffe omulamwa gwaffe twagwesigamya nnyo ku kikolwa eky'obwenzi eky'olwatu ng'ekyo tasobola kukyejjamu okuleka nga either amaze okwawukana mu butongole ne mukyala we Teddy Naluswa Bujjingo n'agattibwa ne mukyala we kati gwalowooza Makula naye nga tekinnabeerawo ekyo ffe tulaba nti nno obwenzi abukolera ku kituuti so ng'ate ebintu bingi nnyo bye yavumiriranga nga ajja okubeera kati kyali olwaleero era nabyo agenda abikola. Muganda wange wamala n'abatuuliriza olunaku olwaleero njagala kujjayo akakodyo k'okujja ssente mu bantu oba tukiyite okukuŋŋaanya ssente mu bantu oba okufera abantu naye ng'ate ye bwe yali ng'ajja
yalaga nti wanjawulo nnyo ku basumba abalala abajja ssente mu bantu era ye abantu tabajjaamu ssente. Naye nga nkukakasa bw'obanga ojjeyo kye bayita audits n'okebera mu myaka 10 ojja kwesanga nga tewaliyo musumba mu byafaayo bya buweereza yali akamya endiga ze nga Aloysius Bujjingo mu myaka 10 okuva olwaleero okudda emabega, counting going down. Taliyo mu byafaayo bya Uganda. Kwegamba ono ojja kwebuuza bwe tuba tugoberedde mu myaka 10 emabega taka sente zaasoloozezza zigatta abalala ze baweerereza mu myaka emirala gyabasanzeewo. Nkugambye yagenda okujja okufuuka kyali olwaleero ekifaananyi ky'obusumba ng'oludde waliwo abasumba abalala bangi nnyo. Naye okunoonyereza kwange kulaga abasumba abasinga okubeera abagagga mu Uganda, Aloysius Bujjingo akwata kifo kya 7 okusinziira ku binoonyerezebwa bino byenjogera. Bw'oba oyagala naawe kwata essimu yo teekamu richest pastors in Uganda. Okusinziira ku kunoonyereza kwange kulaga nti ali mu kifo kya 7 era nga abalirirwa okuba nga azitowa wakati wa biliyoni 5 ne biliyoni 4 ne miliyoni nga 7. Kati nno bano abatera okukola ebintu bino batunuulira assets omuntu z'aba alina, ne batunuulira ne ssente ezibeera ku akawunti. Okubayo abasajja bano balabika bali authentic era n'eggwanga lye bagamba nti Muganda Munyarwanda. Naye nga bagamba nti ali net worth Uganda shillings 4.7 billion. Ekyo kye bakuwa. Era bwe nakugamba luli nti nno bwe bakuyita oleeta abaavu Bujjingo tomutwala, saali nti nali nkyogera nti jja mu bbanga, nali already nina information emale ekakasa nti omusajja toyinza mutwalira mu baavu. Bw'aba asobola okuvuga emmotoka ya miliyoni nga 2 oba 3. Ettaka lyalinawo ekkanani liri kumpi mu buwumbi 10 na bumeka. Naye kati zino ze boogerako zize ng'omuntu, si assets ezo zoyinza okugamba nti eziri mu mannya ga church. Ye ng'omuntu azitowa biliyoni 4 ne miliyoni nga 7. Ye ng'omuntu. Yes. Naye ssente ezo talinayo kkolero nti nno alinayo oba ekkolero lya plastic, talinayo nga bonoga nti ddundiro nti abadde atunda amata mu nsi bweti, talinayo kibira nti kya kalitunsi nti kalitunsi gwatema n'atunda. Talinga ba Nabbi Samuel Kakande abalimu omuceere oba abalima kasooli oba abalima cereals ne bazitunda e China. Source of income primarily eya Aloysius Bujjingo bagoberezi ku mikutu egy'enjawulo, ku mikutu gye mpozi n'abagoberezi abajja mu services ze wali ku Canada. Ezo zonna ssente ez'owulira azikuŋŋaanyizza mu ndiga, talina ssente ng'azijja mu business. Waliwo eyambuza ekibuuzo nti yalimu omuceere ssente yazijja wa, teyazijja mu ndiga? Anti kakati ayinza okuba nga ssente naye yazijja mu ndiga, naye omuntu kasita abeera nga afunye capital eyo n'aginvestinga into production, tasobola kuba nga abeera ku minzaani y'emu. Noono alinda akabbo mu services, n'olinda akabbo ku Sunday, n'olinda akabbo mu lunch hour, n'olinda akabbo mu overnight, n'olinda akabbo mu biweebwayo ekimu eky'ekkumi, ensigo n'ebirala ebiringa ebyo. N'okwata omuceere n'ogutunda buli kilo 5,000 oba naawe wanjawulo? Sebo mukama wange, teri muntu ayinza kukolera bbeeyi ku kintu ky'ataasuubula oba ky'ataalima. Oli wa ddembe okukola bbeeyi okusinziira ku kyoyiseemu ng'okola ki, ng'oleeta ekintu ekyo ku katale.
Ennyaanya zo osobola zitunda layisi ate era zisobola zitunda expensively okusinziira gwe ku kyokkiririzaamu ennyaanya ezo kyeziba kirimu n'engeri gye waziteekateekamu okuzireeta katale. Kwegamba mu bufunze naawe lima ogugo ogutunda emitwalo 10. Lima ogugo naawe ogutunda oyinza n'ogutunda akakadde. Oli atunda 10 goyinza n'ogutunda akakadde. Seera kyolina. Ate tewawulirayo abaguza abantu kufulu n'avuga nti leeta kufulu ng'eriko ebisumuluzo ogisiba wali ate n'amala ye n'agijjawo n'azizaayo yakulagirira ne woogenda okuzigula. Tukomewo ku Bujjingo ssebo. Yes ssebo. Ssebo njagala okulaga obukodyo omukulu ono bwakozesa okusobola okukama. In fact, mu kukama abagoberezi mu Uganda tetulinayo muntu akamye bagoberezi nga Aloysius Bujjingo mu byafaayo by'obulokole n'enteekateeka ya born again faith. Mu bantu abakamye Endiga oyo tomulabanga. Yes sir. Bwe kuba kugamba nti tugenze mu nnyanja kuvuba. Ono akwata kiri ekitimba kye bayita mukokota. N'akokota. N'aleeta engege, n'aleeta emisota, n'aleeta ebisejja, n'aleeta buli kimu mu nnyanja ayagala kinjayo akiteeke ku lukalu. Y'anaamanya. Ow'olukumi, ow'ekinusu, ow'akakadde, owa miliyoni, owa sente enzungu, bonna yabateega. Ekitabangawo mu byafaayo by'abalokole benzize nga ngoberera. Ng'ate omukulu emabega eri yonna yonna ebyo yali abikuba abijolonga nti omuntu teyandibaddewo. Ng'oyinza okubeera ng'oli ku TV n'oteekako ennamba ya mobile money nti siga. Nga tagenda kukuba n'ogaba ennamba ya mobile money ng'oli ku kituuti. Enjiri ya Katonda efuusa ya kutunda. Enjiri ya Katonda simansi gwe nze nali simanyi nti Bujjingo ayinza okubamu ekigambo nti nno kwata essimu yo kati nyiga. Naye gwe wulira bakiganda Mukama nsaasira okwogera ku linnya lya Bishop Kiganda. Balina radio stations tezisukka bitundu byogamba nti region, Kampala region. Kampala mpija around there. Mbokitegeera. Kingdom FM tetuuka Masaka, tetuuka Mbalala, tetuuka Gulu, tetuuka Mbale, tetuuka Tololo Kasese, tetuuka Mwankole. Kingdom. Omukulu gwe twogerako yensonga kinage nti ono yalina mukokota. Nawulira kungu bagamba alina radio stations kati oba ziri mukaaga. N'omuntu ow'Embale mu ndeeri ow'Embale nga ku ssimu ye kuliko 15,000 amugamba waakiri okutoolako 10,000 aluweereze bazimbe Pentagon. Abantu obategeeza okuba keeping up to speed bategeerere wamu naffe. Muntegeereze what does it take okubeera ne radio station yemu then tumuteeke ku value ya radio stations omukaaga. Kakati kankugamba ekyangu nnyo okubeera ne radio station emu. Yes. Olwaleero mu Uganda. Ekitone nnyo kikwetaagisa okubeera ne miliyoni wakati w'ebibiri ku bisatu. Okugitandika obutandisi. Wakati w'ebibiri ku bisatu. Naye kati mu kaseera kano okutandika radio station mu Uganda oyinza okuba nga weetaaga obukadde ng'ebikumi 5 ku kawumbi. Olwaleero. Yes. So okubeera ne radio stations mukaaga kitegeeza nti averagely katugeze ziri ezebbali bw'aba yazigula miliyoni nga wakati w'ebisatu ku 5 okusinziira ku maanyi gaazo. Ozibalamu obuwumbi nga 3 oba 2 n'ekitundu. Obuwumbi okugula channels ezo oba okufuna frequency ezo. Naye nga ekyo tuli ku average esinga okubeera eya wansi entono.
singa obadde wakugula radio station ezo ekitone nnyo buli radio station oba okujagigula miliyoni nga wakati w'ebina n'ebitaano bw'obanga ogenda kuzigula bw'oba ozifunye mu ngeri y'amancoolo simanyi naye era buli radio station oba buli channel olina okugisasulira buli mwaka mu Uganda Communications Commission balina sente ze basasula kati maintenance yokka ekitone nnyo buli radio station abakozi ng'otaddeko simanya generator bikoze bitya ekitone nnyo eyinza okuli obukadde 10 oba 15 ogwo mwaka mwezi kakati n'obukadde omwaka kati nkubalidde ku kisinga okubeera ekyawansi nga kitegeeza nti buli mwezi osasula miliyoni 15 maintenance emisaala mafuta ga generator naye nga kitono ezo miliyoni 15 sente ntono nnyo ku radio station estimation ya wansi nnyo miliyoni 15 nenze kugambe nti at most nga sente ntono nnyo ziyinza kubeera miliyoni nga 15 buli radio station gyoba olina yes kati kubisaamu emirundi 6 olabe sente zonooba spendinga buli mwezi kyekiri kye nakugamba nti singa Salt Media erina ba auditors singa Bujjingo baamugoba dda olw'ensonga nti there is no media house that can be spending like that okuleka nga waliwo ekikusika ekiri emabega gwe kyotasobola kulaba n'amaaso go gano nga nange agange gennina yes naye katugende ku mulamwa gw'okujja ssente mu bantu okusobola okubanga ebintu bino byonna bibeerawo asobola okufuna ssente ezinagula amafuta asobola okufuna ssente ezinacakaza mukyala we gwayagala asobola okufuna ssente ezinagula amasuuti afune ssente ezibateeka mu kifaananyi nti nno yes omusumba waffe ali bulungi mugagga yes agenda n'ateeka entiisa mu bwongo bw'abantu abo abamuwuliriza oba ababa bateze emikutu egyo oba ababeera mu maaso g'ekituuti awo n'abateeka mu fiya ng'abalaga nti kino kyaleese bakiyita entya abateekamu okutya entiisa ng'abalaga bwe batakola kintu kino bwe batakola kintu kino babanga abalidde mu Katonda olukwe yes bwe batazimba Pentagoni babanga abalidde mu Katonda olukwe naye njagala okugamba kankuwa ebyafaayo katono nnyo kuba bw'otunuulira ekigambo Pentagoni ye kyekitebe kya Amerika kyewandise ekitebe kya defense mu Amerika yes era neewuunya endiga eziri ku Canada n'olukiiko luyitibwa oba olukiiko lw'abakadde oyinza otya okuleeta ekigambo Pentagoni house mu Uganda nga tekirinaako yadde bwa Katonda gwonna whatsoever nti mukunganye sente za kuzimba Pentagoni not the House of Prayer Ministries International Church omutegera kyekugamba bulungi nnyo ssebo ekigambo ekyo ekyokuzimba Pentagoni bakiteekako obuwumbi bwa sente za Uganda nedda si buwumbi bwa sente za Uganda obuwumbi baagala miliyoni 20 eza Uganda eza dola okuzimba Pentagoni house miliyoni 20 eza dola buli miliyoni ya dola erimu obuwumbi 3 ne miliyoni 8 obuwumbi 10 obwa dola no miliyoni 10 eza dola oba mpulira nkuwulira bulungi ssebo
miliyoni 10 eza dola zirimu obuwumbi bwa Uganda 38 batutegeeragana bulungi nnyo. kati kitegeeza nti sente omukulu ono ze yeetaaga okuzimba ekkanisa ziyinza okuba nga zikwatamu obuwumbi bwa sente za Uganda nga 7 ye 7 zokka ziba zisukka namu mpitirivu. Naye ngezezaako okukola yandibadde nga kalisaati akatonotono nga ekkanisa ezisinga okubeera ne kitwandise ezisinga okubeera ne expense enene nnyo ekkanisa ya Pastor Robert Kayanja yazimbibwa ku biliyoni za sente za Uganda biliyoni yes 7 billion Ugandan shillings. Yes sir. Nenga sente ezo ezo gamanti sente ezo ekitundu kyazo zaweebwayo omukyala yali mukyala yali mwami omukoleya Pastor Robert Kayanja gwe yasabira naawona kati bo ne banoonya ndowooza bo balabika banoonya miliyoni ya dola oli naye n'abawaayo miliyoni ya dola. Okay. So bakozesa miliyoni 7 okusinziira ku gundi wano miliyoni 7 eza dola noti biliyoni eza Uganda bakozesa miliyoni 7 eza dola. Kati omukulu oli yakugamba nti agenda kuzimba Pentagon House ya miliyoni 20 eza dola. Naye ng'ezo sente zonna zirina kuva mu ndiga. Nkuwulira. Kati nakuteeka mu fiya nakuteeka mu bunge nga yesimu yo musajja gwo ogenda gana okuzimba ennyumba ya Mukama nejjukira nti nno ne bwoba oyina 15 n'owaayo 12 Mukama Katonda ajja zikola ajja zisimba. Agenda okuba mu kaseera ako nga akawunti yeegenzeeko obuwumbi obusoba mu 200 oba 300. Nkubuulira entiisa gy'ateeka mu bannayuganda nga ayagala bateekeyo okuwaayo babaweeyo. Nalaba ka vidiyo neŋŋamba nti neddono si ye Bujjingo gwe nali mmanyi agaba mobile money merchant code. Okumanya omusajja ono akuŋŋaanyiza ssente tafaayo kumanya nti awaayo ayina ssente mmeka mu nsawo nga bye yayogeranga luli. Ye agamba bugambi gwe kwata essimu yo olinako mobile money nti ye kwata essimu yo. Ye muntu alina akawunti ndowooza zisoba ne mu akawunti 5 ntera okuziraba ku social media nga baziranga mu banka bweti tulinayo simanya dola akawunti teeka bugamba bweti ne bweti ezo zibeerako ku screen mu banka bweti ate oliteekayo sente za Uganda gwali ebweru kozesa bwoti ne bwoti ne bwoti. Bannange oli akutte ogutimba gwe bayita mukokota akokose mu Uganda n'akokota mu Saudi Arabia n'akokota mu America n'akokota Sudani n'akokota buli wamu akokota. Anoonya obuwumbi 20 rather anoonya miliyoni dola 20 okuzimba Pentagon. Muganda wange simanyi abatubuuliza bananjulira ku kino kyenjogerako. Yes. Simanyi oba Mukama Katonda alina omusumba gwe yali atumye omuzimbira
like essinzizo oba matiribona oba erifaanana litya oba erifaanana litya oba kimanyi oba mu kirooto yekiringa bunoga nti Mukama Katonda yaŋŋambye nga bwe yagamba Dawudi oba Mukama Katonda bwe yali ayogera ne Dawudi yamuwa pulaani ya yeekaalu bw'ayagala efaanane. Kulina okubeerako empagi bwe ziti erina okuba nga etunudde bweti ne bweti naye ate bwe yamala omuwa pulaani yaayo yamugamba naye si ggwe jjo ginzimbira. Yes. Omwana we aligizimba. Yes. Lwaki Katonda yagamba Dawudi nti no tojja kunzimbira yeekaalu kubanga Dawudi engalo ze zaaliko omusaayi mungi ng'alwanye entalo n'aziwangula. Yes. Kati Mukama Katonda yamuwanga amaanyi agawangula entalo. Mukama n'amugamba nti togenda kunzimbira tosaanidde kunzimbira ki yeekaalu kubanga engalo zo zijjudde omusaayi. Kati njagala okusinzira wano mbuuza abawuliriza abatulaba n'abatugoberera ku mukutu gwa Uganda ey'enkya. Do you think engalo za Aloysius Bujjingo ntukuvu zisaanidde okuzimbira Mukama ekifo ky'owulira nti Pentagon nga bw'akiyita mukulaba okwamu engalo ze nnongoofu ntukuvu zisaanidde okuzimbira Mukama Pentagoni? Ekyo ekibuuzo nkirekedde bawuliriza. Okay. Okiressaawo. Nkiressaawo. Bw'oba otunulidde emyaka ndowooza giringa 10 egiyise Pastor Imelda Namutebi ayina ettaka awo yagula ettaka ndowooza liri eka oba nga 17. Yazimbako ekkanisa yoyinza ogamba nti yemu kuzisinga obunene mu Uganda kuba etuuza abantu 1.5. Bwe guli. Naye ssente ezaakozesebwa mu kuzimba ekkanisa eyo oyinza n'okugamba nti tezituuka mu makkati ga ssente Bujjingo z'ayagala kujja mu bantu be. Oba ntegeerekeka? Otegeereka bulungi kuba si yeemu kaakati kweze ekkanisa ez'abalokole ezisinga obunene by the way mu Uganda. Yes. Nekuddako eya Robert Kayanja Lubagamirako Cathedral kubanga yo etuuza abantu ndowooza 1,000 either nga mu 10,000 oba mu 12,000. Eya Namutebi gyetuuza abantu 1,000 naye soka weebuuze abantu 1,000 bayinza kulabika mu service meka omwezi ne batuulamu awo 1,000. Yes. Oyinza okwesanga nti si kyangu okubatuuzaawo 1,000. It is not easy. Yes. Maybe once in a year. Once katugeze oba ku 31st. Webale nnyo. So ekitegeeza nti nno tosobola nakatono okuŋŋamba nti nno ogenda kuzimba era kyobulaba nti nno kino kyateekawo ekifaananyi ekinene ateekawo impression nti nno agenda kukola ekintu ekinene nnyo muleete bulungi nnyo bw'anaamala yamanyi kyagenda okukozesa ssente ezo zakuŋŋanye za Pentagon kuba ssente ezo kiba kitegeeza agenda kukwata ekkanisa zonna kumpi eziri mu kibuga Kampala zonna abeere nga azikola ki azikubisaamu. Kakande nze njagala kubuuza olowooza Bujjingo musiru? Nsikkirizangako nti musiru. Ye olowooza takimanyi nti nno omusajja yamusooka mu njiri Yes sebo ayina ssente ezisinga ezize Ssenyonga tasobola kuzimba kkanisa ya buwangaazi ate ng'ettaka alirina mu Kampala eddene. Ettaka lyali golooza lwaki akuba obukubi kigundi lwaki akuba obukubi kintu kiringa kibaati ekintu ekiri temporary kuba ekintu ky'ekkanisa era abasajja nga ba Robert Kayanja obatyanga n'abeera mu njiri myaka 10 congregation n'ebeera nga at least averagely esobola okubeerawo obatyanga
Yes. Nkubuulira mazima. Ku scandals Bujjingo zaalimu, ku miswiba gyalimu, ku mbeera gyalimu, ng'era yakiraba nti n'ekirabo kya like kyesala. Olowooza nti n'abantu ssente spirits gye baleeteranga ku ssente luli nakati gye baleeterako ssente. Nzikiriza nti zesala. Yes, kyobula nti kati obusungu bweyongeddemu mu ngeri y'okuzinoonya. Obusungu bweyongeddemu era ojja kuwulira nga ebintu bingi nnyo bigenda okuteekebwawo. Nkusessa oba nkugamba nti akaseera kagenda kutuuka maama Fino ogenda mulaba nga agenze e Kanani ng'atutteyo ssente ez'okuzimba Pentagon. Teeka waaga. Ogenda kuwulirako ku njiri eyaniriza abasamize e Kanani awo. Asuubire nti nno sisomye mu kyewandiise script ya mukulu. Ate ennaku zino buli bw'obyogera nga tabikola ng'abivaako. Abiviireko ddala akola ebituufu. Naye obadde ogenda kutandika okuwulira enjiri abacriticinga omulokole okukwata ku musamize. Otandika okuwulira nga biri bigenda bikyuka. Maama Fina bw'aba ayagala okujja House of Prayer Ministries eyinza omugamba nti tojja. Wama Maama Fina wowulira nti oyagala okujja jangu. Wayitewo sande nga 2 Maama Fina je ne miliyoni ze nga 10. Maama Fina mumanyi asobola okubba show ayinza okuleta miliyoni 20 naye nga amugamba nkuwako 5. Yes. Kuwako 5 naye nina okulaga abasamiza abalala kuba n'abasamiza abalala bajja kujja baleete ssente okuzimba ennyumba ya Mukama. Naye tegenda kubeera nnyumba ya Mukama. Okisuubira mu maaso na ku maaso awo okisuubira. Maama Fina nze musuubira okugendako e Kanani. Obuvumu obujja ku byabadde nkozi. Sebo, Maama Fina okugenda ku Kanani kiyinza okuba nga kyekimu ku bigenda okugenda mu maaso. Mpozi nga agenda kukyusa mu bukyusa naye ekyo nze nkiraba. Nkiraba nga kiri mu nteekateeka Maama Fina okugenda e Kanani. Ekyo nkyesunze. Kankubuulira abantu b'ensuubira okugenda e Kanani. Nsuubira Muhoozi ogenda e Kanani. Okay. Nsuubira Museveni okugenda e Kanani. Anita Among ne omumyuka we bajja genda e Kanani. Gwe buli muntu gw'omanyi nti alina ku ssente ojja mulaba nga agenzeeko e Kanani. Kati engeri gye banoonyaamu ssente yavudde mu kiri. Bw'oba oyinamu omanyi omuntu agenda nagamba nze mbadde nkola obwemusa e Uganda. Yes. Naye nga konsati z'abalokole oba konsati abagenda okulonkinga music nga wa gospel nga sibasalira ssente nga bonogaa nti nno nkolera miliyoni emu kitundu oba nkolera miliyoni 2. Naye nga muli mu mutima gwange nze ngamba nti bambi bw'abanga asobola okuweza emitwalo 2. Yes. Nsobola okuteeka amafuta mu mmotoka mba asobola okugenda n'enkola ki nemukolera naye n'amanya nti mu lugendo lwange Matovu yalimu. So abalokole obadde tobasalira ssente za omutemwa guli awo nti ogenda wemusinge. Nedda si balokole bokka buuza ba Richard Masembe bonna. Buuza baani abo Doreen Kitiibwa bonna be nali nkoleddeko. Mbuuza nti in fact nze mugamba nti gwe tekina buzibu onoosobola mmeka. Ogenda okuwulira nga akugamba mwami Matovu kabajeti kange katono nyinako emitwalo 5 onoozirya. Naye nga ate gwe wadde osuubira ogenda kufunayo 2. Okay. Ng'okimanyi nti bannaffe bano abasooka mu njiri
kye baakolanga nga baagala okugamba nti bameka abasobola okuwaayo miliyoni 10 mujje mufune omukisa ogw'enjawulo omanyi kye baalinga bagenderera mu kaseera ako kuba nzijukira ekintu kukola accountability nti bano ababala sente ezo tumanya nti nno gundi atuwadde sente bweziti mu bungi bwe buti okitegeera so sigamba nti no balinga baagala gamba nti bino omukisa gwa njawulo munene nnyo okusinga kona agenda okuwaayo 10 oba 2 kaakati oli bwakugamba nti bw'oba olinamu ekiweebwayo waayo bw'oba tolina it is okay onoofuna ojja kuwaayo akuleetera okukwata ekinene ekigwanira Katonda okimuwe kuba takusalidde. Yes. Naye ate nze naliko mu kanisa nga tukyalina ku Bativali era nga ssebo twetema bwe twagulanga tent awo kubanga ye Bujjingo yali mugezi bwe yabanga ayagala okugula tent n'amanya nti twetaagayo tent oba 6 ng'aga kakati twalabye bannaffe batuula mu musana nenjogeramu ne mukyala wange Mama Teddy netugamba nti tuguleyo tent emu. Bambi bagize bami ne bekwata twekutte ntugamba tugenda kugulayo tent emu. Kakati bwaba wasobola kuba twetaaga tent 6 bannaffe bali baleme kubeera nga bali mu musana abatannaba kuva ku kituuti nga tent endala 5 ezeetaagisa nga baloga nti bannakyewa bawaddeyo akasente akulaga nti naye kugamba miliyoni 1.5 oba miliyoni 2 nga sente ezo zayogera akimanyi nti naye kiziriiwo kubanga tazireeta ne bwazireeta ziba zavuddemu mmwe yesterday nezikoma olunaku olwali kibambi akulaga bambi family yasonze erumirirwa nnyo mbava erumirirwa nnyo Katonda bambi ne bakwata miliyoni yaabwe 1.5 ne bagireeta ne bagikola ki bambi ne bagiteeka mu mudaala gwa nnyama nti nno atema nnyama nti yazijje mu nnyama yazijje mu church olunaku lwajjo n'azeetoolooza bw'ati n'akomawo n'akola contribution miliyoni 1.5 eyo gy'alaze abantu abali mu congregation evamu miliyoni endala nga 35 bwe bukodyo omuntu bwakozesa okuziba amaaso n'alowooza nti nno ogenda n'olowooza nti akulumirirwa nnyo naye gwe ne weerabira nti kati bw'otunula ku akawunti ye eriko obuwumbi 4 nga naye yajja akuŋŋaanya mpola singa abantu bano abagenda mu makanisa kati ngeri eya Bujjingo balinamu kye twandiyise 60 cents. Yes. Entegeera eyo egattibwa ku ziri 5 senses a human being zalina okubeera nazo. Naye kuba muto kinagamba nti nagenda okujja wano nali ninaki kati ninaki. Oyinza okwesanga nga omuntu eyekolako self evaluation aba yavuddewo dda nga yagenza okukola ekintu ekirala. Nkubuulira mazima akulaga nti kwegamba alumirirwa nnyo ekintu naye nga emabega waakyo zagenda okufuna mpitirivu nnyo nti mwami Matovu aleeta miliyoni 10 abakibaze kyagenda bajja mu miliyoni 2. Mwami Matovu nina emmotoka gye njagala okugulira naye nsaba ekigweteekako obukadde 15 njaga kuteerako naye ng'emmotoka ya miliyoni 3. Ngakubyeko enjawulo ya miliyoni 7. N'ogamba n'omusajja njagaliza. Kati kankubuulire ne bwentuula wano nga ne Bujjingo atudde wali era nkimugamba nti ate mu bufere bw'okunyaga abagoberezi ba Kristo mu Uganda teriyo musumba azini teri musumba akuwunya. Jjukira n'omusajja yali mutembeeyi mu butembeeyi bwe asobodde okubeera nga akama gwe ono takama bukami
naye omanye ente gye bakama eteekwa okuba nga yazaala ng'erina ennyana naye Bujjingo engeri gy'akamamu akama ezadde n'akama ennume n'akama endaawo n'akama gye baakazaala n'akama kugamba buli eriko amayembe agigamba leeta naye ate mu ngeri erifaamu nti tosobola nakumuggyako kyoyinza kugamba nti bambi sente ze bambi olaba kugamba nti nno munnange ekyamagero kyantomedde nabadde mu banka nawuliriza enjiri eyo naye naseka ng'ayingizaawo emmotoka eyo empya gy'ali naye oba ya black oba is it a V8? Well, I think it's a V8. I think it's a V8 nenga Land Cruiser. Yes. Ng'agiyingizaawo nawulira ng'agamba nabadde mu banka omusajja najja ng'angoberera nangamba Musumba gyebali nina emmotoka biki nawulira enjiri nenya kati ono gwe banyumiza enjiri eyo yajjidde ku bigere sinakindi bamuleeseeko azeeyo n'omutwalo bawe omanyi bw'aleeta omutwalo yalowooza nti nze naleese entono neerabira nti nno bwe babanga mu congregation balimu abantu 5,000 buli muntu ng'aleese mutwalo abantu 5,000 ku mutwalo bwe bukadde 50. Katubuulire leka tusuubire nti enjiri yali ntuufu asobola okubeera ng'alina bye yali ayagala okuyisaawo. Yali alimba. Wamala n'abatuwuliriza nze mu Uganda sirabangayo musumba alimba nga Aloysius Bujjingo. Bwe bakutuma lisiti y'abalimbi nga basumba yasookako kati nze kankubuulire nyina ebintu by'endowooza okuba nti nno Bujjingo abyegomba kuyiga. Ojjukira yiga nti no bamugiranga bamulumbanga yiga asima yiga mufere mukama mumuze mirembe yiga akola bwati naye nga ye nno bye yakolanga yabikolanga mu lujjudde ng'era asobola n'okubidifendinga ng'akuwa n'ennyiriri by the way mu Bayibuli. Yes. Naye ate Bujjingo byakola okimanyi nti Bujjingo asinga ku sayansi wayiga naye tosobola kumutegeera tosobola kumugwamu. Nze mbale manyiiga kubanga naawe omuntu gwenza kugamba nti oli mutegeevu Bujjingo asobola okukusiriwaza. Gwate owaye tunagamba nti bonna abatudde awawe basiru bagendayo abasinga si basiru osanga omusajja nga is a permanent secretary ng'atuula mu congregation naye n'abeera subjected n'atuuka ku level y'okubeera nti bamubalira ku level y'okuba nti mutooletoole bambi tategeera kubanga kinenya nnyo mu congregation nga basaba ojja kulaba mubaamu abantu nga bambi yazze okusaba naye nga olabira ddala nga alinga ali lost nga bamusiriwazizza abantu okulimba n'okuwaayiriza Bujjingo awaayiriza musajja oyo awaayiriza muwaayirize ebintu bibiri bitambulira wamu naye okuwaayiriza n'okulimba mateeka kyeki kyenaggaye nti Bujjingo tasobola kuzimbira Mukama Katonda sinzizo tasobola kuba naye akimanyi nti engalo ze tezituukiridde omumwa gwe tegutuukiridde. So kwegamba kiri kye yali ayogera ayinza okuba ssente zaali za kyaki naye n'abagamba muwaliwo eyamugiridde emmotoka. Of course bulungi nnyo omanyi bw'abanga ng'ayagala okubaako ekintu kyayisaawo aleetayo akantu kalinga olugerogero alina okuleetingawo kasitoola awo akabateekateeka ateeka okubateekateeka psychologically mukuba engalo era bw'amalawo ng'agamba ekyo Mukama Katonda naawe akikukolere bameka abakuŋŋaanya nga gwe bw'okuŋŋaanya nga batudde mu gundi yo mu congregation yo ge mazima nga naawe okimanyi nti bw'ota microphone ng'ebyuma bivaako
kuba toyina mulala goyinza kukkiriza kubeera nga ali mu maaso ga kibiina kyo wewekka gwoteeka okubeera mu maaso g'ekibiina mpozi ne bali abayimba naye ate nga abayimba babeera mabega eri. Yes. Abayimba bw'ata microphone nga bonogamba nti nno service oba egenda mu maaso oba service bwetandika etandika naye tewali abulira wakati. Nali ngenzeko mu makanisa g'abalokola ag'enjawulo nti lugenda ku worship house wali wa pastor Bugembe. Olwo services nga si yazibuulira. Yes, go ge mazima. Olwo pastor Justin wabeera nga yabuulira. Olwo pastor bangi nnyo by the way ku worship house ababuulira. Bugende wa Kayanja ku Miracle Center olwo services nga si yabuulira. Bugende wa Kiganda olwo services nga si yabuulira. That is empowering, that is mentoring, that is making other pastors. Naye wa Bujjingo kiri kuye kitambulira kuye bw'ataba ku kituuti tewabaawo kigenda maaso ku kituuti. Ye Alpha and Omega. Nkutidde kali mwabatalaba nti nno buli kimu kyetambulira. Bw'alwala Mukama Katonda n'amuleetera obulwadde n'amuteeka wansi okumala wiiki namba wamala mbuulira kukana ne wabeerayo okusaba. Ate oli mukulwala omukulu yagenda Embaale kubya Kabale izit kubya Muhozi Kainerugaba ate lunch hour yaliyo. Anti kati awo manyi abateekateeka n'abagamba olunaku olw'enkya Busese. Chichi. Mukama Katonda nsaba kumpeera amagezi agategeera nti awo wootudde mukazi gwe musajja gwe ali ku Kanani akuwa amagezi nti awo wootudde tosobola kutwalawo tolinawo yadde nekyetwandiyise empeke y'ettaka lyoyimirirako. Nkubuulira mazima kyekisinga okunnewuunyiza era kyekisinga okunneeraliikiriza abasajja bonna bewandigambye nti bandibadde batambula naye yadde nga yabawanga akaseera katono kasa yalabanga nti babakubira engalo basebuguzi bamutaawe yabagoba antu lwaki so nga ate bw'aba akuyigiriza akugamba nti bw'oba oyagala okugaggawala ng'oli okumpi n'omugagga mukoppe bwakola bw'olina okukola. Ye yawandiisa obuweereza ng'akyali mu Ndeeba. Sebuguzi bwe yawandiisa obuweereza ng'akyali mu ministry ya House of Prayer yamugoberawo. Naye ng'ate akugamba bw'oba oyagala okugaggawala koppa nnyo akukozesa byakola by'olina okukola. Ye bwe bamukoppa bannaagoba bagobe. Ate n'abagoberako nze nkubuulira amazima ga Katonda. Mukama Katonda ansaasire obanga Bujjingo enjiri gyabuulira abantu ddala ya bwa Katonda twandirabiko ku byamagero nga Bujjingo yabikola. Twandirabiko ku byamagero yandizuukisizaayo ku bafu bwe biba nga byabuulira bya bwa Katonda kubanga bangi betuwulidde ng'asabira bubi ne babeera bubi. Mutabazi ate akyaliyo mu UCC. Ate Yanko Bini akkiriza nti basabidde obubi babeera bulungi, basabidde obulungi baba bubi nnyo. Edda sebo alina basabira obubi ne babeera bubi. Yatugamba simanyiyo ssaala ya Katonda esabira muntu bubi. Yatugamba aliko ekikolimo n'omukisa. Oyo tabeera wa bwa Katonda, oyo abeera wa Sitaani. Ne Kristo yennyini ekyo teyakiyigirizaako nti ndika ekikolimo n'omukisa. Jesus Christ. In the Bible, mbuulirayo nabbi omu mu Bible ayinza okugamba nti yeerangirirako ekikolimo n'omukisa. Mu Bible ba Yeremiya bonna ba Elijah mbuulirayo nabbi omu. Anti bye byekugamba nti enjiri ye yakifuula nnenge ayogera kirala akola kirala. Akugamba tasobola kunywa mwenge kubanga guli Yesu Kristo gwe yakola ki gwe yanywa tagulabangako n'omubuuza
Kristo bamubatiriza mu mugga ogukulukuta e Yorodani. Ye lwaki bw'aba abatiza abantu abatwala wali Makerere mu swimming pool nagwo mugga. Abagisabidde nga Katonda agigize anointinze. Agisabira atya? Anointing egenda kuvaawa ng'osula mu bwenzi. Anointing ejja ku bantu bali holy. Anointing ejja ku bantu basiiba. Anointing ejja ku bantu beegayirize. Omanyi waliwo kye tuyita okwegayirira. Waliwo kye tuyita okwegayirira nga mu butuufu omusajja olaba waliwo Father Raymond omumanyi oba omuwulira? Muwulira. Father Raymond asobola okugamba ekintu ekinaabeerawo. Ali awo kabo wakati we yadda ndowooza. Nali nina omusajja gwe mmanja ssente zange nga naatera okuba e Uganda. Nemugamba Father, omusajja ono mubanja nange amuleke. Tagenda kusasula. Olina engeri gy'okizzeemu muleke. Ebyaddala. Nangaba tagenda kusasula era teyansasula. Naye muterese. Sereka lituuka oba oli awo. Ndimugirayo kye bayita obunnya obulya. Faza yakugamba muleke. Kogwe. Nanga tagenda kusasula muleke. Kogwe ko mutereke. Omanyi ssente z'okoledde zikuluma nnyo okusinga zino ssente nga z'ogamba nti ezivudde mu gavumenti. Ez'okoleredde ng'okera ku makya n'otoba ziruma. Mwera kamulidde ne mutereka. Eyalowooza nabivaako saabivaako mbirina nkyabijjukira. Mungambe muweereze eddoboozi lino. Wensirikire abiwulira abimanyi era atugoberera. So njagala okulaga nti teriiyo muntu ng'ali presentinga Katonda asobola kubeerako kikolimo na mukisa. Kabeere Mama Fina ekyo tasobola kyogera. Mama Fina atambulirako omukisa agamba kimu gwanoonya omukisa nnoonya. Mama Fina. Mama Fina musamize tabyegaana. Naye waliwo owuliddeko ng'agamba nti nno nja kutta omuntu. Oba gundi bononnemerako ekinakutuukako gw'onookiraba. Mama Fina omusamize wali kimuliddeko ng'akyogera. Nedda ssebo. Lwaki omusamize abeera mu kifaananyi ky'Obwakatonda okusinga omuntu ali mu kifaananyi ky'Obwakatonda ate nga ye atulaga ekifaananyi ekyoyinza ogamba nti ekya darkness? Oyinza otya okubeera ng'oli kitangaala ate ng'oli kizikiza. Nze ndiko omukisa n'ekikolimu. N'obeera ekitangaala ate n'obeera ekizikiza. Waliwo kirabyeko ekyo? Nze nkirabye ku Bujjingo yekka gwe nsookedde okirabirako era buli omu ebintu birabira ku ye. Ku Bujjingo osobola omulabirako obulamu n'okufa. Ndiko ekikolimo oba omukisa. Ekyo mu Busiraamu bagamba ekyo kiri aramaini. Tosobola kubeera ku mukisa na kitangaala okuleka ng'oli mwana wa Sitaani. Okuleka ng'oli agenti wa Sitaani. Tosobola kubeerako mukisa na kikolimo. Olina kubeera na kimu ku ebyo ebibiri. Bw'obanga okyenyumirizaamu nti oliko ekikolimo n'omukisa, then that means toli wa Bwakatonda. Katonda omwesibyeko bwesibi nga trademark. Omanyi omuntu okukuraminga ebyawandiikibwa tekikufuula kuba nti nno like obitambuliramu kanti twale bwentyo. Yes. Okukuraminga ebyawandiikibwa Bayibuli esobola okuba nga ekuli mu mutwe. Abasiraamu bangi nnyo Kuruhani zibali mu mitwe naye ng'emitima gyabwe si gya Busiraamu. Teriyo muntu nga yasoma Bayibuli kitabo ekitukuvu ng'ayagaliza omulala okufa oba obubi. Taliyo nga mulokole mulova ng'oli mulokole. Kyova olaba nze balokole mmwe abeeyita abalokole bannanfuusi mmwe abeeyita abalokole. Ewasa bino byansi bino byaki mweggyemu ekyokulowooza nti nno muli batuukirivu. You are not holy. You are on earth. Ate ku nsi ffenna tuli boonoonyi. Katonda bw'akubikkako ekisa n'osobola okusimatuka okukemebwa ali kufuula omutuukirivu ng'ogenze mu ggulu. Naye nga muli ku nsi
mulekerawo okwawulayawula mu bantu mbono simanya akola ebyensi ono simanya akola bwati agatima gammwe gabi nnyo n'okusinga abantu bali betwandibadde tulowooza okubeera ababi eri abantu abalala. nkuwulira n'osanyukira mu nnongolo okuba afunye obuzibu bamugobye ku mulimu gwe n'osanyuka n'osanyukira okufa kwa Wameri n'ovaayo n'okuba n'akakule n'ogamba yantwala mu kkooti n'osanyukira okuba kwa Wameri Bujjingo ng'okimanyi wayota ebitabo ebitukuvu musajja gwe Mukama Katonda ali kulamula n'omutima gw'eri n'obeera ng'oli musanyufu olw'okuba Wameri afudde nga bwe kyawandiikibwawa n'osanyuka olw'okuba omuntu abadde akwogerako afunye ekizibu nga gwa Katonda ki obuli mu kintu ekyo ng'ate ne kye bakwogerako kikyamu weekiri sigamba nti nno bakutemerera bigambo mbalayo ogirina osula nayo buli lunaku osula ogiweweeta esula ekuweweeta naye n'ovaayo n'osanyukira okufa kwa munno n'ovaayo n'osanyukira ennaku ya munno olw'okuba nti nno takkiriziganya naawe kakati byonna bye yakolanga naye biibyo bitandise omugirako essente azikuŋŋaanya ku mobile money azikuŋŋaanya mu nkalu amanyi n'okutuula wali ne bazimuyiira ku bigere banne bye batakolanga ate ono bannanga awemuse nkubuulira muganda wange wamala era bannange simanyi Mukama Katonda asaasire Uganda era Museveni ono ekituleetedde okubeera nga tufugibwa ennyo ebbanga bweriti lyonna be basajja abalinga ba Bujjingo. Yes. Tetuganye bali mu ggwanga lyerimu ne Museveni. Naye okusiriwaza abantu okubatuusa ku mbeera eyo okuba nti nno basobola okugaggawaza omuntu omuggo ne baavuwala ate alina eŋŋombo bw'omala wano emyaka 2-3 nga tokyukako ng'ogenda omuntu anaakyuka atya nga akasente konna kabeera nako akaleetera ggwe. Yes. Anakyuka atya obeera naye mu lunch hour obeera naye mu overnight obeera naye ku Sunday abakazi kati bewagamba nga nti balina okubeera ne basajja baabwe kati omaze okubawaganyaza obalaze nti no omukazi obanga obadde okola naye ebbanga ddene n'okaddiwa naye bw'ofuna ku ssente oyo teeka agweri ofuneyo akalala akasobola akanyuma okulya nako ssente kuba impression eriwo kati. Yes. Kyatadde mu bantu ebyo tebikola wamala kyatadde mu bantu kuba waganyaza omukyala ajja n'abaana be mu service ng'agamba abaana bange bano njagala bambale kadaali bafune ku mpeta aba ali nabo mu service ng'okuba empeta kyuma buuma ekyo mukazi Katonda eyaze n'abaana be okubasabira ng'ayagala babeere bafumbo batukuvu bafune empeta ate omugamba nti empeta temuli kyuma buuma bw'omala n'obagamba kati tugenda kuwaayo muweeyo nabeeranga ne Bujjingo yaŋŋamba nti Matovu tugabiranga bantu bakubo ssente bano bawandiise bano bakateyamba. Yes. Naŋŋamba nti Katonda ayinza okuba yamwagala abeere bw'atyo nga bw'omuyambako Katonda akunyiigira. Mukama Katonda yandaba kyeyo ekyo yakiŋŋamba. Emmotoka neeyimirira katugeze nga wano ku Ntebe Road wano Obukalamuja witera okusabira essente. Yes. Nti Bujjingo ayinza okusaba ssente ebitano oba olukumi. Tasobola ne bw'oba oyagala otya. Era omuntu abonaabona ye Bujjingo akimanyi nti obonaabona era Katonda ayagala obeere bw'otyo. Kyova olaba nti ku kyaki ye tekuliko attachment y'abakateyamba nga bonogamba nti abantu abali mu bizibu abantu
olaba amakanisa gonna gabira ne like ne departments ene y'abavubuka ene y'abafumbo ene y'abakola batya ene y'abakola batya you know nyoloze wa Bujjingo gyebiri sibiwulira nkonca binoonya nga bw'ogamba nti muzze mu kiraasi omusomesa najja babaga nti mugende mu break nga mugenda mu break one man is a show yakuŋŋaanya yekka era oyinza okwesanga nga bw'okimanyi nti no bw'aba tali ku kituuti tebeerayo service era ojja kwesanga nga ebintu bingi nnyo ebyandibadde by'empowering twandiyise ababuulizi b'enjiri ab'enkya tebisobola kubeerayo ku house of prayer. Kati mbuulira Bujjingo ayinza tugamba nti ani ayinza okudda mu bigere bye singa yaba aretirinze atugeze nga Mukama Katonda tamututte ani ayinza okudda mu bigere bye ku house of ku house of prayer ani ayinza okudda mu bigere bye kitetumulabawo abantu balwala ne bafuna stroke singa Bujjingo afuna stroke okumala omwezi mulamba house of prayer ministries ebekyaliwo one month singa afuna akabenje n'agenda mu koma n'amala emyezi 2 agenda okuba mu koma aba akyalinawo omuntu n'omu Susan Makula asobola okuyimirira ku kituuti ekyo n'amala omwezi mulamba nga yakiriko yekka asobola kizibu tekisoboka kyandibe ekizibu omunyo oguweddemu ensa twagala okujjukiza abatulaba era abatuwuliriza n'abatugoberera nti tulina okutunuulira ebikolwa by'omusajja ono ne tutaasa kuba nnyinaffe baganda baffe bamaama baffe n'emikwano gyaffe ne batazikirira naye namulabye ng'agamba aleeta enjiri agamba mbusimanya bana bagamba mbusimanya wakiri ogenda mu geyeena ye yennyini yeekumiddeko geyeena naye yennyini yeeteeka amanda mu mbugo nga bw'agamba banna ogeeteekamu yeebuuze nti omuliro gwokya gutya eri omusajja omwenzi omuliro gwokya gutya eri omuntu omukuusa omuliro gwokya gutya eri omuntu omulimba omuliro gwokya gutya eri omuntu awaayiriza omuliro gwokya gutya eri omuntu omubbi nga yeerimbise mu kuba nti naakola mulimu gwa Katonda gwokya gutya naye afuneyo eryanda alyeteekako mu mbugo awulire omuliro bwe gwokya ng'ali mu bikolwa ebyo byakola ebitali bya bwa Katonda teriyo omuntu asobola kubeera nakikolemo namukisa okuleka ng'oli wa sitaani atuba ne sitaani naye takyogera sitaani tasobola gamba nti ndiko omukisa n'ekikolimo sitaani abeera ku kimu jangu nkuwe by'oyagala lwaki ye Bujjingo agamba nti aliko ekikolimo n'omukisa ye Katonda ye yeetonda yaliko byonna a blessing and a curse tekisoboka ne Bayibuli ekugamba tosobola kubeera wa gundi ng'ate oli wa gundi oba okitaya kyekugamba tosobola kwagala kirungi na kibi tosobola oyagalako kimu bino ebirala kukemebwa kwe kubituteekamu n'obeera ng'oyagala okubeera mu butuukirivu naye ne weesanga ng'okemeddwa naye infact ekikolimo n'omukisa nja kukikolera puroguramu nnamba ndowooza okukulagira ddala nti omunnyo guweddemu nsa Mama Fina bw'aba tasobola kwewaanira mu kukola bubi olowooza Mama Fina talina bantu bamuwalana aba alina talina bantu baali bamwogeredde n'awulira nga oba oli awo ayagala nakwekyawo naye lwaki Mama Fina tavangayo kugamba nti nno abantu abo tebakimanyi nti ndiko kikolimo oba ndiko omukisa oli omuliddeko ng'akyogera tasobola takyogerangako naye ono musumba yagamba oyinza okubeera ekitangaala ate ekizikiza tekisoboka nze ndiko ekitangaala n'ekizikiza bannaye bantu mmwe abatuula mu house of prayer ministries international Canada muddeemu amagezi muzukuke bwe muba mwebase muzukuke sikikkiriza nti nno muli baloge njagala mujjukire nti nno buli ssente gy'okwata n'otwala mu Canada oyinza okulowooza nti nno ogiwadde Mukama Katonda
naye sente zo oba toziwadde Katonda oba oziwadde muntu oba oziwadde Bujjingo oba omuwadde sente kugenda kukyakaza mukyala we ono malaya ye yafuna oba omuwadde sente kugenda kwegamba kweyagala sikuga nti owadde ekimu eky'ekkumi abawa ekimu eky'ekkumi ewa Bujjingo bawa amagezi ki bafune ku kyetwandiise obwongo baddemu beebuulirire beebuulirire sijja nabbawa amagezi mwebuulirire buuza omuntu ow'omunda nakugamba nti bw'oba oyagala okumanya wa olina okuwa ekimu eky'ekkumi saba Katonda yes in fact kwata sente zo ziteeke mu bbaasa ziteeke wansi wa piro we weebaka wandikako nti 10% kubanga jjukira by the way tekiba na kimu kya 10 Batonda bawayo ekimu eky'ekkumi mu bujjuvu bwakyo mu butuufu bwakyo ya gwe teekako nti ekirabo kyange eri Katonda Mukama ndaga wenkiteeka ajja kulaga wekiteeka bw'anaakulaga nti nno kitwale ku Kanani twala kuba Mukama ajja kuba akulaze yaba akugambye naye ne bw'anaakulaga akakanisa nga mukulabako kabi nnyo awo oba okiteeka towakanya Katonda bw'oba oyagala gaggawaza Bujjingo mutwalire ku ssente ate ffe bulijjo abantu tebatuwa ku ssente naye ng'ate tebazituwa nga tumaze kugamba nti no twerimbise mu Katonda kati njagala ekisembayo Bujjingo bw'aba ayagala kuŋŋanya ssente mu bantu aleme kubateekamu fiya aleme bateekamu ntiisa mu bakola mirimu gya Katonda kuba naye yennyini akimanyi nti Katonda tayogerangako naye n'amuwa Pentagoni nga ennyumba gy'ayagala okukola ki okumuzimbira because Mukama Katonda takyalwana ntalo ezo Badawudi ze baalwananga ebyo yabivaako kasita yatuleetera omwana we Yesu Kristo n'atufiirira ku musaalaba ebyo byonna yabikwasa ye mission neggwa kati bino ebisigadde ffenna abalala tuli batume tuli bagoberezi ba Kristo bino bye tukola byonna byaffe ng'abantu naye si bya Katonda Katonda tebalina kye bamukolera Katonda yatukolera we don't build God's house he builds our houses tetukolera Katonda yatukolera tetumuyamba Katonda yatuyamba tetumugamba tatweguya ffe tumweguya you're not doing God a service Katonda mu kimusanyuse buli kimu kye tukola just know that kisa kya Katonda kye kitubeezaawo kye kitubikkako bano abasajja abeefuula abasajja ba Katonda naye nga bakimanyi nti n'emitima gyabwe bwegamba gijjuddeko bukyayi bwe mulimanya ebituufu bye bali oba oliawo lemuliza okuka ne muva mu tulo Mukama abampeera omukisa ye omukulu Aloysius Matovu Junior ebigambo bye bikulu nnyo okuzuukusa oba okuzuukusa oyo abadde yeebasa awakening the conscience of the person or the sleepy person bw'obeera ng'oli eyo kikulu programu zino tuzireeta okuwuliriza n'okutegeera kuli gy'oli n'okumanya kigwanidde okubeera nga tuzibuka amaaso tubuuke tetujja kusukkawo wano tujja kujja ate ne episode endala atakumira mpeera batukumirayo Katonda kuma maaso moogi Uganda y'enkya